mikwano gyange bwoya gitera okumbuuza engeri amaaso gange agali ag'empujjo gye gatereeramu era ne bwe nakutuka ekiwalaata ekyembagirawo ekitaali mu lulyo n'ennyindo n'ensongola. Okubannyonnyola bino nga bwe byajja nali nteekwa okubawayiza ebyantuukako mu ssematalo ono wajjo ly'abalamu bye nali nnyimye amazzi, naye nno bwe nabinyumizaako kagafumba n'enfa bulago bo kwe kuntayirira mbinyumizeeko n'abalala era baludde eddaaki ne bankuulamu omwasi. Be twasomanga nabo bammanyi nga Kakundugulu, erinnya lye bampaatiikako ne lisimba emmizi, ate bo bwe twazirwanako banzijukiranga Kasiribiti, ebyekkololo nga Saajenti Ŋŋoŋŋo simusudde, Tololo Jjirijjiri, Mbagasi ne Ggonda, ebyo byo mbirekedde bannanga abalala babirombojjeko, naye ebyange nja kubitandikira mu nsi z'Abawalabu. Nga tumaze okukekereza ennyago mu nsi nnyingi, twatuuka mu nsi z'Abawalabu gye nnyingirira mu kitongole eky'obukessi. Bwe twamala okutendekebwa n'okubangulwa era n'okukenkusibwa mu katoola w'ebintu, ne tubuuzibwa ebigezo ebyalumya buli omu ogw'engulu. Bwe tutyo ng'abamu tumaze okubikuba oluku mu mutwe, n'abalala nga bibatudde ku nfeete. Saajenti Kwi Tamutamu omuyugoyugo era eyali omugabe waffe, Kopolo Monyo Odeku Figo Mukomba Nkuyege Katayi Palalemo Byomere ne Ludyeku era nange Kamakoogera. Twalondebwa mu gubinja gw'abantu nga 8 tugende tukette mu bizinga by'eyugoyugo ebyetondese wakati mu bwengula bw'eriyanja Pasifika ebyali biwambiddwa Abajapaani era kwe basinziiranga okuteganya amaato g'abamawanga amagatte. Okuggyako nze, bannange bonna baalindya sabiguza abasajja abatayisikamu maaso wadde okwetwamu ennoga. Buli omu ku ffe yalina kyatwalirirwa okuketta. Nze nabinikibwako gwa kuketta gusaawe gwa nnyonyi ogwaliyo, ngukube ekifaananyi neekenneenye era nkube ennyonyi ezigukkako. Era nnekkaanye embeera z'obudde mu kitundu ekyo. Naweebwa emyezi 2 gyokka okutuukiririzaamu bino byonna. Nali oluyugoyugo ndukuba budinda era nga n'Olujapaani nkusuwazizzaamu. Mu matulutulu g'olunaku lumu awatali na kusooka kubbirwako, twawawamulwa mu tulo okunyanyaagira kw'eŋŋombe era okugenda okwesimba mu luggya lw'ensiisira zaffe nga tulabaga motoka galwanyi ge gakungubadde. Twayambazibwa kipaku mu byambalo eby'Ekiwalabu, amakanzu gatwambikiddwa, ebimyu bimyumyuliddwa, eminagiro gisuuliddwa, agalembe galinnye ku mitwe, balikupu mu susaane zinaanikiddwa, amasulubu n'amalevu amajingejinge gatujenjekeddwako era n'amanya g'Ekiwalabu gatupaatiikiddwako. Nze munno obwonga nno olwompitibwa Abdallah Hussein, mu ndabika yonna ng'otulengedde wammanga gweffe Bawalabu bannakabalagere awatali kuwannaanya. Okwesiiga kuno eggerenge kwatutwalira ekiseera ekitabandagaza na mbooge. Bwe kutyo nga kuwedde twesolossa mu gamotoka agalwanyi era olwali okugaggweeramu tuti nga twejjawo, twagawuliranga nga gaweenyuuka, gagenda gawuluguma, gatokota, gaguluba, gayuuga era gabbinkiza gasituka. Naye okukugamba nti twalengerako gye tuva oba gye tulaga oba wadde okulaba akamunyenyi obumunyenyi, olwo ekkuba eryange liba ku lusebenju nga lye bagamba ery'omulimba. Munda mwe twali nga mukutte bekkwetekwete mufunda, twezinze bugongolo era nga n'entuyo zitutulukuka nga abatudde ku kabiga. Mu ttuntu wakati twagguka ku kaala akaali keetikkiddwa enfuufu olwakikunte yali ekaaliisa era kennateebereza okubeera ku nnyanja emyufu. Abantu abaakalimu baali bamunaganwa ng'oyinza n'okubabalira ku ngalo. Saabeetegereza n'akatono kubanga olwali okwesowola mu gumotoka nga bampalampya bukwakku mu kaato akaali ak'ekika ekyezi ky'emitego era ne bannange bwe batyo bwe baakola. Ffenna okugenda okuggweeramu nga katandise dde okusiikula enkasi. Bwe twatuuka mu nnyanja y'e Buyindi ne tumaamulwako ebyambalo byaffe eby'Ekiwalabu byonna era n'amalevu gaffe ge twali tutandise okunyumirwa ne galugenda.
twayambazibwa ebyambalo eby'ekirunnyanja ne tuzzibwa ne mu lyato eddala ery'ekika ekirwanyi mu kutyekuula emisinde nga lino eryato lye lisinga amalala gonna agaali awo. Omuyaga oba engezi bwe byabanga tebiribo yanya oba okulisunda oba okulizinyisa oluguje nga tukkirizibwa okudaaladaalako waggulu ku lyo naye nga tetukkirizibwa kulasa mboozi wadde okuwaya n'omulunnyanja yenna. Kyesiyinza kwerabira gwe muyaga oguli ku nnyanja eno anti buli kiseera nga gwesooza bwesooza. Nga tumaze ennaku tupekukira ku nnyanja eno twayingirira eriyanja li Pasifika kiri mulaala ate ne tuzzibwa ne mu gwato ogubuukirwako ennyonyi ogw'Abamerika. Olwo nno nga twenwagiriza mu byambalo eby'Abamerika eby'ekijaasi bye baatunanika bwe baatuggyako eby'ekirunnyanja. Lumu ennyonyi z'Abajapaani nga ziwagirwa obwato bulubbira zaalumba ne zitugomya ogwato ogwo okuva enkya okusuulira ddala enjuba. Kyokka olw'okutuntumula agazinga gaagwo obutasalako n'olw'okuteregenya ennyo nga guwunjawunja ate nga n'ennyonyi zaagwo engabo zigulumiza mannyo era nga zittuusa agakobi g'omukka okugusiikiriza, gwasobola okwerwanako okutuusa ekiyamba mu mizi lwe kyagudduukirira ne guzeemululako ne gubula, naye nga kwali ddala kuyita mu mannyo ga ntaaja. Ekiseera kyonna enkalu ezaakalambirira nga ffe buli omu afuuyirira kanwe nti so anaabuzaako eddiba ne twesoobolola ku lukokobe era ddala ku lukookere lw'omulabe. Buli omu nno olwo nga yeenwagiriza ekikobe ekiseeyeeyesa omuntu ng'abadde agudde mu mazzi aleme okumira naye n'okusinga byonna aleme okusaanawo. Ng'ennaku bbiri zeekulungudde okuva ku olwo enkoko yakwatwa mu mwa ne tutwalibwa kinnoomu mu maaso g'ofiisa eyali akkalidde ku mmeeza okwali entuutuuli y'empapula ng'akutunuulidde mu mmunye enkakaba. Yakukemesanga olufulubanje lw'ebibuuzo ebyajjanga bisindikagana era ng'osuubirwa okubiddamu byonna nga bwe byakuyigirizibwa. Byatandikanga bwe biti. Erinnya ly'oggwani eryange nno ery'ekiyugoyugo lyali Pwizalizaali. Wazaalibwawa era ddi? Kitaawo ne nnyoko be baani? Bwe bali oba baafa? Ku ebyo ng'obuuzibwako ne kajojijjoji ku birala lutoto ebikwata ku mpisa, obuwangwa n'obulombolombo n'ennono z'ebika by'Abayugoyugo. Wano munnaffe Ludyeku akakusu we kaamulijjira enkalu ne kaamutandagira ennume y'ekigo n'awambira bw'atyo teyeeyongera kulamaga naffe. Okuva wano enjuba ng'egolooba enviiri zaffe z'ababirwa ne zisiikibwa ziwanvuwe ng'ez'Abayugoyugo. Ekyo bwe kyaggwa ne twambala ebyambalo by'ekinnansi era ne bali kupu okwali amalobo n'amasanda bituziyiza okuseerera. Bwe twamala okuwenjebwa balabe obanga tetuliiko kayinza kutuloopa konna singa tugwa mu mikono gy'abakawenkene. Twassibwa mu kaato ak'omuliro ne katandika okuwenyuka ng'obudde bukunukkiriza akawooza masiga. Akaato kaggyibwamu omuliro ne katandika okuseeyeeyeza ku maanyi g'amasannyalaze kasirise ennyo era kasoobo. Mu kiseera kye kimu twawulirwa okubwatuka kw'emizinga gy'erimu ku maato gaffe nga gibunduggula amasasi ku mwalo ogwatuli ku ddyo mayiro nga 7 okuva bwe twali, ate nga ku kkono waffe ennyonyi ziwandagaza bbomu ku lusiisira lw'omulabe waffe. Nze Kanoonya Juma, omulangira w'e Bukerekere era omusomesa w'ekyasa ku mutimbagano. Tuli mu katabo kaffe akayitibwa Nketta mu bizinga by'Eyugoyugo. Bwe nayagala okuyiga olulimi Oluganda ebyaffe obuwangwa n'ennono oyita ku nnamba zange ez'essimu ze zino: Airtel eri *256 751 4769. Ejja kuleeta butereevu mu kabox kange oba akasanduuke kange aka WhatsApp. N'olw'ensonga eyo oyige ate era n'ebisale eby'okuyigiriza Oluganda obitegeke. Ekirala oyinza n'okuyita ku MTN eri *256 788 261 228. Tunaddamu.